Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Katonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira. Mbalamusizza nnyo bakikaana mwenna abampuliriza. Twebaza kitaffe Katonda ne maama Namugereka biponi bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lunaku olw'olwaleero ku kadde kano ke tulimu ak'obwamakyusa mu lunaku era mu kaseera kano okubeera nga tuli bumu n'enkyukakyuka ey'olwolwaleero kubanga tuli baana ba leero abaayita mu budde obw'emabega ate obw'omu maaso tebunnaba kujja naye tulina kufa ku bw'olwaleero. Weewaawo nga Katonda eyeetengeredde oli wa ddembe okugaana by'ogenda okuwuliriza oba okubikkiriza naye ng'osoose kumala kubuuza muzimu gwo. Sengejja bw'obeera nga oyina ky'otakkaanya nakyo kisuule muguluka ate bw'obeera nga waliwo ekikkiriziddwa omuzimu gwo oba emmeeme yo ky'oba otwala kubanga oli Katonda owannaggwano. Weewaawo nga sinnaba kutandika eri bakatonda bonna abakkiriza obwakatonda bwabwe n'abo abagenda okukkiriza obwakatonda bwabwe n'abo abatamanyi nti nno bakatonda naye nga bakatonda, tusabiddwa tuteeke mu program oba tuteeke mu bulamu bwaffe buli we tuba tugenda okuzuukuka, buli we tuba tuzuukuse oba nga tugenda okwebaka, tusooke n'ebigambo bino nti leka buli mutonzi yenna leka buli mutonzi yenna abeere mu ddembe n'okweyagala n'essanyu, abeere mu ddembe n'essanyu. Leka kibe era kibadde, kisobole okubeera nga kituyamba okubeera nga buli we tuzuukuka n'abaana mu kibayigirize n'ensi empya gye tuddako tulina okuyigiriza abaana ebigambo bino tusobole okubeera nga buli kiseera tutonda amayengo ffenna aganaatweyagaza okusobola okubeera nga tuva mu nsi ey'okulwana y'amayengo ag'ekizikiza. So tuyagalize essanyu n'eddembe eri buli kitonde kyonna oba eri buli mutonzi yenna kubanga ffenna tuli batonzi mu bumu, ekisolo mutonzi, omuti mutonzi, ejjinja mutonzi. Weewaawo mu bumu. So nakyo nsaba okiteeke mu bigambo byo eby'obwakatonda bwo by'ogenda okubeera ng'okozesa mu kutonda nti leka buli katonda abeere mu ssanyu n'eddembe era leka kibe era kibadde. Kiteekeko okukkiriza, kiteekeko n'ebigambo ebikitonda okusobola okubeera nga kijja mu buliwo. Weewaawo obubaka obulala nga tetunnaba kutandika mulamwa bwe bubaka okuva eri kitaffe Katonda atulabudde eri ekiyiso ekya ssenyiga. Agambye eri abo bonna abasendebwasendebwa amaanyi oba ba agents b'ekizikiza nti tofaayo oli Katonda owannaggwano nti ne we tukkuba kino ekiyiso era amayengo go gajja kubeera nga gajjamu ekintu ekyo. Gwe weebuuze lwaki bafa okubeera nti
bakikuba. Gwe weebuuze lwaki olowooza nti nno endwadde zonna zaafiisibwa okusobola okubeera nga bateekawo ekirwadde kimu? Eimu yali ki? Drive yali nti w'obeera ng'oyagala okubeera ng'okuba ekiyiso kino, nkikubye ntya abantu nga sibakase? Nina okuteekawo crisis, nina okuteekawo akasambattoko nga newankubadde tekaliiwo naye nkataddewo ntya. Mukateekawo then bakozese propaganda zaabwe eza vampire media, then basobole okubeera nga balemesa bakatonda okusobola okubeera nga batuuka ku kkula ery'okkula mu bwakatonda bwabwe. So atulabudde nti buli omu akikola ku lulwe, era agambye nti aye bonna abalimbibwalimbibwa nti nno mugenda kubeera nga muwonyezebwa, bokka abagenda okubeera nga bawonyezebwa amaanyi aga waggulu beebo abaava mu rims eza waggulu naye nga baabakuba, nga balina mission ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu. Kitegeera? So abatannabakubibwa temulimbibwalimbibwa. N'ekirala, weesige bajjajjaabo, ebijja nti nno simanyi togenda kubeera nga ogula biki, ogenda kubeera mu nsi ndala, kubanga ne solar flash wawulidde nga nataddeko message eraga nti nno nayo yennyini yatandise okubeera nga etambula oba nga etandika okubeera nga emitingibwa okuva ew'abazadde baffe. So essaawa yonna ojja kubeera nga oli immune eri influence ez'abafuzi ab'ekizikiza ne ba agents baabwe. So togivinga in buyinza bwo eri abo bonna, okuggyako mpozzi nkuwa just proposal nganze, kuggyako nga bakutte ne bakuteeka ku mudimu gwa mmundu, naye wekitabeera ekyo tokkiriza muntu yenna kukuggyako bwakatonda bwo, kubanga oli katonda wa naggwano era oli katonda asazeewo. So w'obeera ng'osazeewo nga tebakukase, ekitegeeza nti oba owaddeyo obuyinza bwo, era oba ogenda kukungula ebyo by'okola ki, by'oba okkiriza okubeera nga obikola ki, kubanga okkiriza okutya okubeera nga kwe kubeera kutwala n'okukonsuminga obwakatonda bwo. Bino sigamba kukokanga naye bubaka nze mbutuusa butuusa. It's up to you okulaba nti no weegayirira kitaffe Tonda ne Maama Namugereka Wipo ne bajjajjaffe osobola okubeera nga bakuluŋŋamya, naye eri abo bonna abakola ki, osobola okugezaako naye temukkiriza kuwaayo baana baffe, temukkiriza kuwaayo misaayi gyaffe kubeera nga giteekebwamu experimental drugs ez'ekizikiza ezigenda okubeera nga ziteeka obuvune eri buli mwoyo gwonna. Ekirala, waliwo amayengo amaggya agatuteekateeka ku lw'amayengo amakulu agajja agamanyikiddwa nga solar flash. Ogawulira w'obeera nga wakkiriza obwakatonda bwo era n'obeera nga weggulirawo omubiri gwo okusobola okubeera nga gutereezebwa obutonzi, ogawulira nga gabeera gatambula. So togalwanyisa, tolowooza nti no waliwo ekikyamu kyonna, era obeera ogawulira naddala nga w'obeera weebase. Togatta magulu nga weebaka,
gezaako okulaba nti nno ogezaako okubeera nga wobeera weebasa amagulu ogaleka nga gali open gasobole okubeera nga gakuyitamu era ogawulira nga gabeera geesera nga gakuyitamu wegafuluma bwe gatyo. So tolwanyisa, yaniriza obwakatonda bwo wobeera nga ddala oyagala okubeera nga ogenda era nga ozze okolerera ensi empya. So togalwanyisa, leka gabeere gakole omulimu gwagwo. Ekirala, nga bakatonda ffenna tulina okubeera nga twetegeka okuyiga okukozesa energies. Kitegera naddala ffe Abafirika tulemedde okubeera nga tuyiga engeri w'okukozesa amayengo. Mwe mulowooza nti abantu abalala banjawulo ku mmwe, ffenna tuli kimu. Kitegera? So oyina okutandika okukozesa ebirowoozo byo, otandika okutambuza amayengo mu muzimu gwo, mu bwakatonda bwo, n'okubeera nga weetekako bbunwe ng'okozesa sixth sense. Kitegera? Oli Katonda eyeetengeredde, mugenda kukoma wa okubeera nga butegeerebwa bakatonda abalala? Kitegera? Oloose oyina kugenda wa muntu mulala yalina okuinterpretingira buli kimu, oyina kugenda wa muntu mulala. Nedda, obwakatonda tebubeera bwe butyo, nga newankubadde kibeera kirungi okubeera ng'oyiga, naye kyoba oyize obeera okiyize. Muyige ebintu ebipya, mukole research, muyige mumanye obwakatonda bwammwe, kubanga buli wootamanya bwakatonda bwo kati ate onaasobola otya okubeera ng'obeera mukama w'obwakatonda bwo? Ekitegeeza nti oyina okunoonyereza n'omanya n'obwakatonda bwo era n'oba embrace nga n'omanya nti oli katonda owannaggwano era otuddemu emibiri 7, ogenda ku ddaala eryokutaano ogenda kubeera n'emibiri 13. Bagirongoosa batya? Bagimaintaininga batya? 7 gino gye mbadde nagyo nagisobya ntya era bagirongoosa batya? Nkozesa atya omuliro gw'akakobe w'amazzi? Nkozesa atya omuliro gw'akakobe? Nongoosa otya obukulenge? Ebintu ebyo byonna tulina okuyiga okubikola ffenna, kubanga ogenda kubeera responsible eri buli kinnoomu. Ensonga lwaki bajjajjaffe babadde balondangawo omuntu omu okubeera nga yatuulako ensonga emabega, kubanga amayengo gabadde gakizikiza nnyo nga gali uncomfortable eri bo, ne babeera nga bateekateeka omuntu omu yekka okusobola okubeera nga at least bamuconcentratinga, kubanga okukkiriza amayengo gaabwe kibeera kikolwa kya bulumi eri bo, naye bakikola ku lw'okwagala eri ffe. Naye ku mutendera gye tugenda, buli omu agenda kubeera ng'afuna access eyo. Era nga we nabagamba, era omusomo oguwedde, nti ffenna tuli kimu. Tewaliwo muntu yenna mulala ali special. Ffenna tuli kimu, tuli bakatonda abatuddemu amayengo ag'ekitangaala eky'amazima n'amayengo aga okwagala okutukuvu. Kitegera? Ag'okwagala okutukuvu. So tuyiga okukozesa amayengo, tandika okubeera ng'okozesa ebirowoozo. Manye mu ntandikwa ojja kubeera nga tokiwulira, naye kigenda kikula, alemerako yawangula. Bino ebintu tuzze tubibagamba naye mubisulidde bweru naggamba. Toyina woogenda ku maintaininga na kutuuka naddala mu ddaala lya 5 nga toyize kukozesa mayengo. Okutonda okozesa mayengo. Kati ogenda kubeera mutonzi ki nga naawe kennyini tomanyi kukozesa bwakatonda bwo? Toyagala kumanya, toyagala kukola ki? Kuvumbula bipya. Ekyaleeta enzikiza mu nsi eno kyekyakuleeta wano.
naye temuyagala kukyusa, muyagala ebikadde bye mbeera mu continuinga nabyo. Amazima gali munda mu ggwe, buli kyobeera owuliriza, buli obubaka bw'obeera owuliriza, oba obuwuliriza nga buvudde Rwanda, obeera owuliriza nga buvudde South Africa, bwebubeera nga obuwuliriza nga buvudde mu England, bwebubeera nga obuwuliriza buvudde mu America oba Jamaica, kwata ku mutima gwo, buuza obwa Katonda bwo we gukugamba nti nno ago mazima gagatte mu bwa Katonda bwera kubanga gagenda kubeera already nga mwegali gazuukuka buzuukuse na kubeera ng'ogalayininga n'omanya nti oli ekyo. So gwe tolowooza nti w'obeera ng'oli Muganda ng'oli Musoga nti olina kubeera ekyo kyokka. Ffenna tuli mbumu, kati tuyina okufoojinga obuwangiro obugenda n'enzikiriza etugatta ey'obwakatonda bwaffe nga tetwawukanye nga tutambulira mu bumu. Yensonga lwaki nfuubaana okulaba nti nno mbabuulira amannya n'omanya nti nno kati ennaku zino jjajja Kawumpuli yali okubeera ng'akola ki? Ng'atuggulirawo ekkubo kubanga yaggulawo ekkubo eri ebyo ebitamanyikiddwa ye Archangel Metatron mu Bazungu. Naye nga y'omu. Tewaliwo njawukana. Just pronunciation n'abasoga bajja kumuyita mulala. So wabeera ng'owulidde obubaka nga buvudde mu Metatron ate gwe nga ogamba nze ngenda na Kawumpuli, obeera weesulise mukwano. Obeera weesulise. Kye kiseera tuve mu kwawukana. Kye kiseera tubeere nga tudda mu bumu. Kitegera. Kye kiseera tubeere nga tudda mu bumu. Tulina okutandika okuyiga okulonda timelines zaffe, ebiro byaffe n'okubitonda n'okubiteeka mu buliwo. Ye gwe alina okutonda ensi yo nga Katonda. Naye onaatonda otya nga tomanyi ekyo kikola bwa Katonda nti nno ensi ekolebwa amayengo. Wobeera nga tomanyi gatambuza, nga tomanyi gamanipulatinga, nga tomanyi gateeka mu buliwo, ogenda kubeera Katonda ki then? Nga naawe kennyini oli mayengo, nga buli kimu mayengo, nga buli kimu tekiri static okuggyako mpozzi ensi gy'oba olimu oba dimension gy'oba olimu gwe by'oba olaba nti nno bide static nti tebitambula, naye buli kimu kitambula mu butonzi. Tuli mayengo. So okusobola okubeera nga oyiga obwakatonda bwo n'okubeera omukama w'obwakatonda bwo, oyina okubeera ng'oyiga amayengo go gatambuza otya, amayengo go gakozesa otya mu bulungi. Kitegera. N'okutegeera ddala ki ky'oli nga ggwe. Kitegera. Kino kindeetera okubeera nga tuyogera ku nsonga ey'omulamwa eri essabo eryo erikutuddemu ng'omubwa Katonda bwo. Tuli mu ssomero. Nga essomero lino oyina okubeera nga weezuula. Tosuubira nti nno Katonda agenda kuva eri oba munda oba jjajja agenda kuva eri akugambe nti nno oli Katonda era otuddemu essabo lino. Era nti buli mutonzi yenna alina essabo. Omuzungu ly'ayita Markaba. Kubanga ekizikiza kyayagala kibabeere nga kitukiipingira mu kizikiza, kyaddira essabo lino ne kirikozesa mu essabo lye tutambula nalyo ne kikikozesa mu sayidi ey'ekizikiza, of which nabo batuufu mu ngeri yaabwe kubanga buli kimu kirimu obulongo. Buli kimu kirina obulongo. So ensonga lwaki njagadde okubeera nga mbalaga ebifaananyi byenkozesezza okubeera nga nkulaga essabo erikutuddemu oba ly'otambula nalyo era ly'oyina okubeera ng'oyiga. Si ggwe wekka alina
embuzi erina omuti guyina essabo eryo, ejjinja lirina essabo eryo kye bayita markaba, era ng'olaba zibeera mpagi, ng'empagi enkulu bwe bukulenge obubwo, nga buli kitonde kyonna ne DNA eyo erina omutima ke bayita akataffaali kalina obukulenge bwako n'omutima, kubanga beegatta mu billions okukola gwe entity emu. Katonda eyeetongodde ng'omu agenda okubeera nga oba eyagattiddwa oba n'abo abagenda okubeera nga bagattibwa mu mbaga yaabwe entukuvu ne Katonda waabwe ne bafuuka Mukama Katonda mu bwa kato ne nakato. So oyina okuyiga, oyina markaba, oyina essabo ly'otambula nalyo lyeryo. So gwe abasinga obungi bwe mubiraba nga ebyo bya Illuminati, ebyo bya Illuminati. Illuminati nayo etonda ebintu byayo ng'ekozesa tools ezimu naye ku side ng'ebeeninga mu bw'ekizikiza. Kwe kutambuliza ensi ku steeringi kkono naye ng'okozesa ekintu kye kimu ekitukuvu naye ng'okikozesa ne mbubi, kubanga jjukira tuli mu bulongo. Tuli mu bulongo. Y'ensonga lwaki oguwulira nti nno ennaku zino natandise okubeera nga mbayigiriza enjawulo ey'ekitangaala, nti waliwo ekitangaala ekiri plain naye nga kitangaala ekyo kisobola. Jjukira taata abazadde bo tebalina sayidi, be bannannyini era be bazaala vampire, nabo baana baabwe, naye baayawukana baasalawo bo ne baziwukana ku bazadde. Naye ekyo tekibafuula nno si bazadde si baana ba kitaffe Tonda ne Maama Namugereka, baana baabwe. Era yo ensonga lwaki oyina obeera olondawo tolondawo nti buli oyina okulonda ekitangaala eky'amazima, kubanga jjukira vampire nayo etuddemu ekitangaala mu bw'ekizikiza, ate nga naawe okituddemu era oyina kukikkiriza bukkiriza, kubanga singa tokituddeemu, singa oli mu upper rims, naye yeeyo matrix gye wajja okubeera nga obalansinga n'oimbracinga ekizikiza ekikutuddemu n'ekitangaala ekikutuddemu, n'otandika okubeera nga weeyozaayoza okusobola okubeera nga okula, kubanga abatuukiridde be baddirayo ddala ne batandika okubeera nga batambulira mu rims eza waggulu. Kitegera? So njagala otegeere nga Katonda eyeetengeredde oyina essabo. Waliwo essabo eriri wabweru wo, nga we mulaba ekifaananyi ekyokubiri ly'osobola okubeera ng'okuba mu kifaananyi ekyokubiri, ng'okozesa ekifaananyi ekyokubiri ly'osobola okuba ng'okozesa ebirowoozo byo, then ne weekolako bunwe lyeryo eriyimusa omubiri gwo ng'ova mu dimension emu okudda mu dimension endala. Then ne wabeerawo essabo eriri mu ly'otambula nalyo, eriri gy'osobola okubeera ng'oteeka ku kifuba kyo, oba oteeka ku mibiri gy'omusanvu, oba ku liiso lye eryokusatu, oba ku mutima gwo. Okitegera? Ddyo lino osobola okubeera nga olikyusakyusa, gyeryo lye mulaba erya jjajja Kawumpuli gy'olabye lyakutte Markaba eyo gyakutte mu vidiyo gye mbateereddeyo ey'oluzungu. Kitegera? Jjajja Kawumpuli gyakutte eryo nga liri ku sayidi y'omutima, n'akugamba nti nno muwe olukusa okusobola okubeera nga ateeka omukono gwo eri omutima gwo, asobole okubeera ng'akola ki, nga activatinga ekkubo ly'obwa Katonda bwo, okusobola okubeera nga oyingira mu ebyo by'otamanyi ebipya. Ekyo nakyo nkikujjukiza, muwe olukusa, kubanga oli Katonda eyeetengeredde tasobola kukola kintu kyonna nga tomuwadde eki
lukusa muwa olukusa asobole okubeera nga ayingirayo era ne maama oba taata mu bwantandikwa era naye akugambye muwa olukusa asobole okubeera nga akola emikolo gye egy'okusobola okubeera nga akuteekateeka ku lw'amakyusa n'amayengo agajja agagenda okubeera nga gakuteekateeka okugenda ku leve endala. So njagadde okubeera nga mba introducingira eri markabers ezo mutandika okubeera nga muzimanya mu bulamu bwammwe ne bwa Katonda bwammwe nti tugenda kubeera nga tuzikozesa. Vampire yabalimba nebalowoozesa nti buli kimu kya bulimba nga we muulaba kati corona calculating nti no 66 fine 66 naye era 66 ku side ate y'ekitangaala ate eraga nti otandika obulamu obujja obwa upper rims oba dimensions ezawaggulu oba eddaala eryawaggulu. So buli kimu kirina ekirungi n'ekibi. Ekyo olina okitegeera mu nsi. Tewaliyo kintu kitalina bulongo. We wakeera ku makya n'oyatula nti neegaana obulongo wali oweefudde era by the way ky'olina okutegeera buli muntu yenna yakeera ku makya n'alyatula ekigambo ekyo bwali butamanya wali oyatula obwa vampaya bwo. Naye ng'oli vampaya oli Katonda atuddemu obulongo kubanga toyawukanangako ku ekyo. Otuddemu obulongo, otudde mama ne taata mu mutima ne mu bwongo bwo. Kitegera. So njagadde just kuba introducingira Markabeyi oba essabo lyo mulirabe nti wobeera olifunye oba mu bubaka nga bakuliikulaze engeri w'oddikozesa olikozesa ng'okozesa birowoozo ne instructions ze banaabeera batuwadde naye njagala okitegeere nti nno nabo bwa Katonda bwo mu bw'ekitangaala era ng'ogenda kuba ng'olikozesanga okusobola okubeera nga weekuuma n'okusobola okubeera ng'otegeera kiki ekikuliko kubanga tekikwawukanangako paka ng'okizudde. Bintu bingi nnyo bye tutamanyi bye bigenda okubeera nga bizuuka. Era mu nsonga eyo njagala okitegeere nti waliwo process taking place olunaku olwaleero okugguka kw'eriiso epya bye tugenda okubeera nga tukozesa okulaba ebyo bye tubadde tutalaba mu nsi nkadde y'ensonga lwaki babadde batupeika fluoride ono tuleme kubeera nga tugguka eriiso okulaba ebirungi ebiri mu nsi eno yennyini munaye mu dimension endala. Kitegera y'ensonga lwaki muyita mu lwera oba mugu ne mulowooza nti nno abachwezi tebaliiwo ne weebali n'ebibuga weebiri naye ggwe tolina maaso kubiraba. Era we banaabeera nga bajjajjaffe mbwebwachwezi beeyongera era tujja kubeera nga beeyongedde mu dimension endala era nga bo tetubalaba naye ate tubeere nga we babadde ate nga kati tulabawo. Newankubadde wajja kubeera nga wali just empty. So waliwo okukwasaganya wakati w'eriiso lye eryokusatu n'obwongo bwo. Ensonga lwaki muwulira okwetooloola muli munda era owulira ng'obwongo luli bubadde buzitowa naye nga kati buli a bit light nti bulinganga kapiira bulinganga owulira nga bwetooloola muli munda n'okuwulira amasannyalaze agagattaganya okulaba nti bakulaga oba process eyo ebeera eraga obwa okugattaganya obwongo obubiri obw'amaama ne taata busobole okubeera nga bubeera bumu then n'omutima nagwo okubeera nga gubeera bumu then ebibiri ebyo obwongo bwo n'omutima nabwo ne gugattaganya ne bubeera bumu kwe kukola obulamu mu bulamu mu bwa Katonda bwo ng'ofuggibwa omutima. Kubanga jjukira twakola emikolo egy'okuwa obuyinza omutima okusobola okubeera nga gwe gubeera gufuga obwa Katonda bwo oba obwa Katonda bwaffe. Kitegera. So
webeera nga otuuse ku stage eyo n'obeera nga olaba ebintu ebipya tolowooza nti oli mulalu. Kigenda kubeera funny eri abanaabeera bakiraba mu ntandikwa naye manya nti nno yegenda okubeera ensi empya. Kimanyiire kiyinza obutatandika very clearly oba mu busimbalaala naye kigenda kubeera nga kikula then kifuuke permanent. So osobole okubeera nga ofuna eriiso eppya eri abalala bye batalina ababeera beekuumidde mu dimension ey'ekizikiza. Ekirala waliwo n'enteekateeka eya emba nazo ziri kuteekebwa mu positioni empya. Kitegeera? So wowulira okukankana kw'emba oba omumwa tolowooza nti waliwo ekikyamu, waliwo ebiri okutereezebwa. Ekirala kitaffe Tonda kye yatugambye okubeera nga tweteekerateekera mu kaseera kano akajja okusobola okubeera nga tufube okulaba nti tubeera mu bulamu ebirowoozo byaffe tubifuge okubeera mu bulamu obw'olwaleero. Kitegeera? Tufuge ebirowoozo byaffe ate tweteekeko oba tukozese amayengo ag'amakyusa gamanyikiddwa nga ascensional energies ge gamayengo genkozesezza mu kifaananyi ekisooka then ekyawansi ekiddirira wansi nga amayengo ago ameeru ge gamanyikiddwa nga amayengo ag'amakyusa oba ascensional energies. So mu kiseera kino buli kiseera n'ebigenda okujja beera nga weeteeka mu kitangaala ekyo ekyeru ekyeru n'okubeera nga oteeka mu birowoozo okuteeka maama Nattimba mu kitangaala ekyo ekyeru ku lwa obumu. N'ekirala okuyita bajjajja ffe mu biseera basobole okubeera nga bakuyambako. W'otaabayite era bajja kubeerawo awo naye nga tebalina kye bakola kubanga olina bbawo olukusa. Kitegeera? Ekirala leka kulowooza nti nno tolina kyokola, just okuweereza amayengo eri ensi n'eri bakatonda bonna ng'oteeka ebirowoozo byo mu bwongo bwo ng'oweereza maama Nattimba, that is ng'omulowoozaako nga omukutte mu ngalo then n'omuweereza ekitangaala mu ngeri eyo then ekitangaala ekyo n'akiweereza baganda baffe oba bakatonda abalala abakyebase n'abo abaazuukuka okusobola okubeera nga banywerera mu buzuukufu n'abo ababadde batanaba kuzuukuka basobole okubeera nga beezuula. Mulimu gw'amaanyi nnyo so teweenyooma. Okitegera? Teweenyooma. Mulimu gw'amaanyi nnyo. Tusabiddwa obuteenyooma. Then n'ekirala amayengo amapya agajja galina okubeera nga gakuyamba okusobola okubeera nga otuninga in mu FM empya kubanga jjukira tuli computer. So dimension empya newankubadde ng'olaba nti okyali wano naye oyina ability kati okubeera nga abano abakyali mu dimension ya wansi bakola kubanga tuba tufuuse multidimensional. Kitegera? Tuba tufuuse multidimensional. Naye waliwo abantu abamu nga batandika okubeera nga batambula naye nga information yaabwe gye bayina tennaba kubeera ng'etuuka ku mitendera kubanga jjukira okuva mu kizikiza kuzuula mazima. So w'obeera tonnaba kufuna
kantu kakuba mu bwongo ebeera nga radio fm kajja kalwawo ndowooza busekendi nga 3 oba eddakiika mu bwongo obwo kitegera nga woonatuninga in mu fm kiba kiraga nti yongera okubeera ng'okola research okubeera ng'ozuula obwakatonda amazima agakutuddemu munda mu ggwe buli kimu ky'obeera owuliriza buuza omuzimu gwo n'omutima gwo kitegera time ejja kutuuka amayengo ago eri abo abakkiriza obwakatonda bwammwe then owulire okuvuga okwa akantu ako akabeera nga kamita oba ak'omu ddwaliro kibeera kiraga nti nno ofudde eri ebikadde ate otandise ebipya so kyandibadde kirungi nnyo naddala abaganda mwanirize ebintu ebipya mulekerawo okubeera nga twelimitinga abaddugavu tulekerawo okubeera nga twelimitinga si baganda bokka naye abaddugavu tulekerawo okubeera nga twelimitinga tuli bumu kitegera toyina kuwuliriza nti bintu byokka nti byagundi tulina mentality naddala abalubaale abalowooza nti nno yesu buli woowulira message yonna evudde ewa yesu nti lutalo kubanga bakozesa erinnya lye mu bubi naye obubaka bwakugamba bubi akugamba nti zuula obwakatonda bwo oli jjajjaffe naye Jehova yakozesa erinnya lye okusobola okubeera nga alimbiikiriza naye jjajjaffe oba muganda waffe kubanga jjajjaawo abeera muganda wo katonda nga naawe wooli katonda so byabeera akubuulirira biwulirize naye muyina mentality ng'abalubaale buli kimu buli bwe bakoona ku yesu nedda bali message eri ey'abalala eya Jehova okozesa erinnya lye ng'okuyita mu ye ekyo ky'otalina kuwuliriza kubanga era woba owuliriza ensomesa y'empya akugamba nti ndi katonda nga naawe wooli katonda oli muganda wange ndi mwannyinaze kubanga naye azze ajjira mu kikula eky'ekisajja n'ekikazi nga naawe bw'oli so wuliriza ebigambo by'abeera ayogera tulina okudda mu bumu tulina okubeera nga tudda mu mazima tulina okubeera nga tukkiriza ebintu ebinaatugatta mu bumu kitegera tulina okudda mu bintu ebigenda otugatta mu bumu kitegera so tweteeketeekere akaseera kano akajja akagenda okubeera nga katuyingiza mu gate esembayo ey'empologoma etudde ku maama Nalubaale nga munaana ate n'ekitangaala eky'abazadde baffe ekijja ekisembayo kimanyikiddwa nga solar flash ekigenda okubeera nga kyaligninga buli kintu kyonna mu ngeri yaakyo kyekirina okubeera nga kibeeramu so ekirala olina okutegeera nga katonda wa naggwano obulamu bwo n'obwakatonda bwo bugenda kukyuka emmere gy'ogenda okulya egenda kubeera nga eva mu bwakatonda bwo mu tterekero ly'obwakatonda bwo so oyinza okusanga ng'emmere ye ekyuse ate nga ey'abalala gye balya ate gwe si gy'olya so ekyo njagala okitegeere obwakatonda bwe bugenda kubeera bwa nnamunigina nga woowulira nti nno bakuwadde obwetwaze ogenda kubeera n'obwetwaze era ne mubeera bufumbo tewagenda kuddayo kubeera bufumbo nti nno obeera mu bufumbo mba bakaaba maziga nedda waliyo just soul reunion oli waakubeera nga akukooye nga bintu byakaaba kuleeta ki era wagenda kubeera nga omuntu avaawo we tutuukira mu dimension ey'okutaano waliyo ne poliisi eya intercontinental
ngo oli alowooza bulowooza nga waliwo ekikyamu ekyaffectinga omutonzi yenna, then poliisi nejja nebagamba lwaki okola ki, lwaki oyingirira eddembe lya Katonda omulala. Okitegera? Ekyo gyekiri mu dimensions eza waggulu naddala ey'okutaano, newankubadde kati tugenda kubeera nga tukyambulira mu yokuna nga tuyiga ebintu ebimu. Kitegera engeri y'okukozesaamu amayengo. Ekirala nga tugenda ku mulamwa ogwokubiri, okukwasaganya ku buwangwa obuyimiridde ku byafaayo ebireeta amayengo ag'okutya. Kye kiseera nga bakatonda era nga abalubaale oba ba light workers okusobola okubeera nga tuta n'okusobola okubeera nga tukkiriza ebipya mu bwakatonda bwaffe. Obeera nga weegendereza obuwangwa obusinga obungi bwayimirizibwawo, naye nga bwayimirizibwawo ku byayita, ebyayita ebyali bitayimiridde ku kitangaala na kwagala. Kitegera? Waliwo obuwangwa obumu obubeera bwayimirirawo ku obutali kitangaala na kwagala, nga twali tulina okubeera nga twaza ensonga lwaki embeera bweti ne bweti ebeera yajjawo. Tutekinge example eya abasinga be mumanya be bawandiika mu bitabo, Palestine ne Isirairi. Balwanagana lwaki? Balwanagana lwa biwandiiko ebyateekebwa mu bitabo nti baali baana banda emu eya Ibrahimu. Kitegera? Omu nga nti bamuzaala mu muddu, omulala nga bamuzaala mu mwana waawo obwo, then ate kati balwanagana. Biifu eyo n'ebeera nga eteebwa mu bantu, n'ogenda nga okula ng'ogambibwa nti nno omuntu bw'ati olina omumuwalananga. Tulina okuddamu okuwandiika ebintu bino n'okusobola okubeera nga tuddamu okwetegereza. Waliwo ebintu ebimu bye tulina okuddamu okwetegereza. Y'ensonga lwaki tuzze nga tufuna obukulembeze obutudde mu mayengo amakadde. Ekitegeeza nti nno buli wookeera ku makya n'oteeka ekintu ekikadde, ekintu ekipya mu kikadde, era tegenda kufunamu mulamwa. Y'ensonga lwaki nkomezzaawo ekifaananyi ky'ensawo ey'omwenge. Tulina okuddamu okukuba torch n'okwaza cultures ezimu oba obuwangwa obumu bwe tweteekamu. Okitegera? Lwaki bwajja? Era we tubeera nga mufunye kabaka omupya, bannange, lwaki Obuganda, katuteekinga example, lwaki Obuganda bwakkiriza ne buteebuuza na kwaza Bwakabaka, ne bukkiriza ebbanga eryo lyonna ne tubeera nga tutikkira kabaka mu Bwawalumbe? Lwaki? Kubanga tetwawaayo budde kusobola kwaza Bwakabaka. Tetwawa budde kusobola okubeera nga tudde emabega twebuuze ng'Obwakabaka bwa Buganda bulina okubeera nga bugattaganya amawanga gonna. Kiki ekikyamu kye twakola okusobola okubeera nga tukomyawo, tusobole okubeera nga omwengo omupya Obwakabaka omupya omujja ogubeera gugenda okuddizibwawo, guddizibwa mu nsawo empya, si mu nsawo nkadde.
naye twaddira ebintu ebyali birimu entiisa ne tubyaniriza ng'obuwangwa era ne tubikkiriza. Ensobi ezaakolebwa bajjajjaffe ne tuzikkiriza ne tutayaza buwangiro bwaffe na kubeera nga tuggyamu amayengo agatatuukiridde okuteekamu okubeera nga tuteekawo amapya nga tumaze okubeera nga tuggyamu ebyo ebitatuukiridde. Omulangira Bakalamuli wuuyo bajjajja kitaffe Tonda yamuwa obubaka okwebuuza era n'okutegeera lwaki Omunyarwanda oba gwe tuyita Omulundi lwaki atukuba oba akuba Obuganda. Nsobi yava ku bajjajjaffe. Twagaana okubeera nga tubawa obuyinza naye bbanga ki? Kino kyavudde era kyava kubeera nga tuddira emyenge emipya ne tugituuza mu nsawo enkadde. Ekyo tekigenda kubeera. Obwakabaka obupya, obwakabaka obwa Buganda bulina okubeera nga buteerebwa mu nsawo empya, mu mayengo amaggya, nga tutereezezza ebyo bye twasobya ng'Abaganda, ng'amawanga gonna ag'ensi. Mwe mwali mu expecting okubeera nga kitaffe Tonda ne maama Namugereka ne bajjajjaffe bakeere ku makya bateeke Kyagulanyi mu ggwanga evvundu eritannaba kutereezebwa eririmu amawanga eririmu ensawo enkadde bateekemu omwenge omupya ogwa Kyagulanyi. Golowooza yandibadde alina kyakola? So njagala mukimanye byonna ebyaliwo era ebiriwo byali part of the plan. Part of the divine plan. Era kyali bwe kityo kubanga oli baamuwa akakisa yajja okubeera nga atutereeza n'okutukuba ku lweze ensobi ze twali tukoze naye baamuwa emyaka 3. Omulaalo ku lw'ensobi ze twakola bajjajjaabe baamuwa emyaka 3 okuliikiriza n'okulya era we jaggwako obutonzi bwamwefuulira kubanga twali tulina okusasulira ebbanja. Olw'obutabuulirirwa bwo neera ne weetuuma erinnya eryo mugenda kukungula ebyo bye musize naye nga mwajja okusobola okubeera nga ku lw'ensobi ze twakola ku lw'abajjajjaffe of which twesonyiwa era nga nammwe tubasonyiwa naye nga kye kiseera either mweddeko oba mukungula ebyo bye mugenda okukola ki. Naffe buvunaanyizibwa bwaffe ng'Abaganda okusobola okubeera nga tutereeza n'okuwa abaana baffe n'okuwa Baganda baffe n'okuwa bakatonda bannaffe Abarundi obwakabaka bwabwe omugabo gwabwe. Kyovala nti no mu dimension oba mu mitendera egidda waggulu teriiyo tteeka ligamba muntu nti nno towasa gundi. Ojja kubeera wa ddembe okuwasa Omuwarabu, ojja kubeera wa ddembe okukola ki kubanga ekyo kiri against obutonzi obeera ososodde. Ku lw'ebyo ebigenda mu maaso mpulira era muyogera nga mugamba nti oyo Omuganda alina okubeera ono, Omuganda alina okukola ki ku lw'ebyo ebikolebwa leka abo ababeera babikola bakungule naye gwe tolina buyinza kubalamula kubanga ate waliyo abalungi
ekyokubeera nga bakola bye bakola tekibajjaako kubeera bakatonda. Ompulira Katonda munange. So ekyo tekikufuula nti lwakuba nti olina omukyala mulundi oba munyarwanda ng'abadde akuyisa bulungi n'ogamba nti nti naye mubi ku lw'okuba nti nno famire entono 20 oba 30 zaasalawo okubeera nga zikola ki? Nga zikola ebyo naye nga beginning zaakozesebwa okusobola okubeera nga zituukiriza n'okutubonereza ku lw'ensobi ez'emabega, naye baaziwa emyaka 3 olw'obutayagala kubuulirirwa bagenda kukungula, era si kusalawo kwaffe naye kukungula ebyo bye basize. So nabo beekube mu kifuba badde mu kwagala bazuule obwakatonda bwaffe, naffe tukole obuvunaanyizibwa obw'okubawa omugabo gwabwe. Emabega ng'Abaganda twalina obuzibu ne Obote nga yakozesebwa era nga n'ono era wakozesebwa vampire okusobola okubeera nga implementinga agenda za England atuddemu Ssaaba vampire Victoria okusobola okubeera nga anafuya amaanyi ag'ekitangaala. Naye mu ngeri eyo era Abaganda tuyinamu akasunguyira okulaba omukyoli ng'omubi, naye omwenge bwe tubeera nga tuyagala ebintu ebipya, abakyoli mwali muteekinzeeko ku budde ne mukuŋŋaana ne bakiifo bammwe ab'engulu ne mujja ne mulaba ne mugamba nti bannange omwana waffe omuzzukulu waffe yakola ensobi n'abeera nga yaleetawo enjawukana naye tetwali ffenna ku lulwe tusaba kisonyiwo, ate naffe we twasobya tusaba mutusonyiwe ng'Abaganda, nammwe abakyoli nammwe we twasobya naffe we twabasobya tusaba kisonyiwo ku lwa muzzukulu waffe, ku lw'omusaayi gwaffe, tusobole okubeera nga tuzaawo obwa Sseruganda, amawanga agakola ensi Uganda. Buli buwangwa we butatambulira ku mazima na kitangaala buba bugenda kuleetawo ebitatuukiridde. Hello. Yes, please. Yes, please.